Mugamba mutya mwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugere maaso nagyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero waliwo eyambuuziza oli yambuuziza nti akasagazi kaluma kati omuntu era amanya nti akalina n'ayagala ne ku ddagala isobola omuyamba kakati akasagazi ky'ekintu ekyasinze okubeera eky'obulabe naddala nga kikutte omuntu omukulu oba ng'omuntu omukulu akirina. Akasagazi kasobola okukwata omukyala wamu n'omwami. Ebiseera ebisinga kasinga kusumbuwa nnyo baami, kasumbuwa nnyo abaami ate si nnyo abakyala tekabasumbuwa nnyo wadde nabo obeera osobola okumanya nti ono alina okuba nga alina akasagazi naye tekabasumbuwa nnyo ng'ate baami. Abaami kabasumbuwa nnyo. Kati akasagazi y'omuntu abeera n'ennyota ey'omukwano buli kaseera, abeera ayagala nnyo. Abaami osobola okubalaba, omwami asobola okwebaka ku mukazi n'atamatira n'adda ne ku mulala n'okumulala, kwegamba nga ye ebiseera bye byonna abimala ali mu kukwana bukwanyi kunoonya abakazi bagenda kwebakako. Ebiseera ebisinga omuntu bw'atyo abeera alina akasagazi. Abaami bakikola nnyo nga ye mwenzi n'ava ne mbwenzi n'asukka, abaami mwe bali nga tamatira newasanga sikaati ngeri ku kidomola ng'asobola ogikwana. Abo mwe bali be baba balina obuzibu obwo bwe bayita obw'akasagazi. Kwegamba aba ayagala nnyo nga bw'okiwulira, aba tamatira. N'wabeera n'abakazi 10 yaba anyumirwa nnyo, neyeebaka kwono neyeebaka kwoli ne ku mulala, oba omukazi afaanana atya oba afaanana atya ye tebimukwatako, yaba ayagala kwebakako bwebasi. Asobola n'okukwata omulalo, asobola n'okukwata omukazi omuntu w'akasagazi kuba abaako ekyo ekiba kimutuma. Aba awulira ayagala nnyo. Aba asobola okukwata bulungi era bakwata n'abakazi, bakwata bulungi nnyo n'abakazi. Abamu beebaka ne ku balalu bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga abaako ekyo ekyoyooyo kye bayita ekyakasagazi. Ate omukyala naye osobola okumulaba nti alina obuzibu bw'akasagazi. Ebiseera ebisinga abeera ayagala nnyo. Ekikulu kya byonna ye aba ayagala kubeera ng'omufumita bufumisi. Ekyo abeera ayagala kuba muli abanga alinamu akabeera kamusiirira. Buli kaseera abeera ayagala obeere nga okatakulako kakoonako olw'ensonga nti aba naako akaba kamutuma gwe bayita omukyala ow'akasagazi. Aba ayagala buli musajja amwebakeko, olw'omugambako tagaanirawo, ku lunaku lwennyini asobola okuweerawo, ko lwennyini lw'omugambirako aba asobola okuweerawo era aba awulira essanyu okumugambako. Ekyo nkikubuli omukyala aba alina akasagazi, ko lwennyini lw'omukwanye lw'omugambyeko n'omugala tugenda ompe aba ajja kuwa kuba ye aba n'ekyo ekibeera kimutakula munda ng'awulira abeera ayagala akadde ako k'omugambiddeko. Ky'oba olaba nti ojja mugamba olwaleero ekawungeezi akuweerewo. Bulungi nnyo omukyala abeera ow'akasagazi bw'atyo bw'abeera, abeera ayagala, aba ayagala w'omukiinako aba ayagala era akadde akasobola okugamba tugende nkuwe olw'ensonga aba n'ekyo ekiba kimutuma. Omukyala bw'atyo ebiseera ebisinga abeera ow'akasagazi bw'atyo bw'abeera ng'omukyala ng'egamba ng'omwana omuwala asusse okwegaba n'ebitaliimu. Ebiseera ebisinga abeera alina ekyo ekiba kimutuma, ekiba kimusumbuwa, ekibeera kimutakula. Olaba ng'omuwala yeegaba ekisusse, kwegamba ng'agabira n'oyo atasaanye. Ebiseera ebisinga aba n'obuzibu obwo. Kati n'omusajja era naye bw'atyo bw'abeera ng'asobola okwebaka ku mukazi n'atasaanye, ye nga tayagala kumanya oba ofaanana otya oba oli otya, ye ng'awulira ayagala kwebakako. Okitegeera n'oweziba ssente azikuteekamu n'akwebakako n'amala n'akuta n'adda ne ku mulala. Ebiseera ebisinga baba n'obuzibu obwo obw'akasagazi. Kati akasagazi ku bantu abakulu okajjanjaba otya? Eddagala erisookebwako eryangu ng'omuntu omukulu obeera olina okufuna entuntunu zennyini, entuntunu n'obeera ng'oziryako. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo ekibayita ekyakasagazi kijja kigenda kikendera mpolampola. Olina kulya ntuntunu zennyini ennene, naye nga omuntu omukulu eddagala ly'olina okukozesa okwejjanjaba obuzibu bw'akasagazi olina kuddira ntuntunu ezo ennene n'oba ng'oziryako mpolampola, ziba zijja kuyamba okujjanjaba ekizibu ekyo ekyakasagazi. Kiba kijja kukendera mpolampola. Entuntunu zitundibwa mu kibuga, ntera nnyo ziraba mu kibuga ku street bazitunda ezo entuntunu. Singa obeera ozifunye beera ng'olyako gw'alina ekizibu ekyo, beera ng'olyako mpolampola, kijja kuyamba okujjanjaba ekizibu ekyo. Entuntunu zengera bulungi nnyo n'ozirya nga zengedde era ziba tezirina buzibu, ziwooma ate era nga wejjanjaba.
batono nnyo abalina obuzibu obwo olw'ensonga nti obuzibu obwo obw'obulwadde obwo bugemebwa eno wansi mu kyogero mu baana ng'okyali muwere. Ebiseera ebisinga babigemera eyo mu kyogero nga okyali mwana muto. Ebyo weebitowe bityo osobola n'ozikubira mu jwisi tekiba na buzibu ng'obadde okuba jwisi nga jwisi omukubira mu blender obukwata nabo n'obuyiwamu n'obukubira mu jwisi n'obunywera mu jwisi kiba kirungi nnyo obeera ojja kwejjanjaba ekizibu ekyo ekyakasagazi gw'omuntu omukulu. Okitegedde bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri gw'abadde abuuza ekibuuzo ekyo ekyakasagazi ku muntu omukulu bwe kityo bwe kibeera era osobola okyejjanjaba bw'otyo mpola. Bw'oba oyagala okwongera okunnyonnyola ku nsonga eno WhatsApp namba yange kweri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange sobola okwongera okunnyonnyola. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.